ane family mwena mbalamusiza kompozi kabaweyo obugambo abaddeyo mu kooti ababulire ekibaddeyo mukama wange. Muganda waffe tulina essanyu lingi nnyo muganda waffe Noah Mutwe nti awereddwa bail naye kyamukiseera mubi nti bail gye bamuwadde ya sente nyingi miliyoni za Uganda 5. Naye twebaza ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform okulabikanga sente ezo kizisasudde era muganda waffe bagenda mutu okujja kwa mutaddeko n'obukwakulizo obw'enjawulo naye ezo kooti za Uganda bwe zityo era tuvumirira okuba nti munne gwe bamuvunaana naye omupoliisi baali bamuwadda bail ono muganda waffe ne bamulemeza mu kkomera ate nga obudde bwe bamuwereddemu bail era abadde agwanidde okufuna bail kubanga mandatory period ku musango gwe giba emyezi 2 z'ennaku 6. So badde balina omuta bamuwadde normal bail naye nga mu mateeka babadde balina okumuwa bail eyebayita eyessalira oba mandatory bail. Mpozi n'ekirala okubasaba okwongera okuwagira muganda waffe ono Honorable Wanikina Faustin omubaka wa Parliament Butiru ne yaziza pozi nawe weyogere ko tato ine kifo kyo wegwanyiza tato nange ndikawempe wa Lord Councillor era baganda bange mbasaba muberenga mumpagira tweyanze go ekitiibwa oyo nno ye muganda affe Magala y'omu ku babaddewo waneeno nga tunoonyeza muganda waffe bail era njagala okwebaza abantu bano wammanga njagala okwebaza kanso muyizi ne tiimu ye yonna okulaba nga batuwadde ku ssanyu ndi musanyufu olw'ensonga lwaki nze gwolaba wano ndi one of the victims nga omusibe so manyi kye kitegeeza okubeera mu kkomera ne bwe luba lunaku lumu so ngenda kusaba sharing enkuwe ku mawulire agabadde leero mu kooti na kiki kye tusanzeeyo munnange eno gye tuyitaayita mbadde ndi awo n'ensanga omukulu gwe bayita Buraro ono wa NRM eyali RCC kumbe naye muganda waffe yadde ali mu gavumenti eri gyagamba nti erina emirembe tumusanze naye bamukaza mu kaguli era naye tumukubyeko eriiso limu ne tumutunulira ffe tugambye bugayi nti owaayo ate oba mmwe abali mu system naye abaddeyo mu kooti tusanzeeyo ne omuyimbi Katatumba abadde awerekeddeko muganda we era nabo bakyalina emisango mu kooti era nabo bamaliriza egyabwe omulamuzi n'abasindika eyo naye ffe eyo si yebadde ensonga yaffe enkulu ebadde ya muganda waffe muganda affe Noah Mutwe nze nno ndi musanyufu kubanga Noah Mutwe be bantu be bamu bwe nali mu kkomera ng'ensennemye mpozi nga sinagenda maaso leka maama oba senga w'abaana naye ajja ayogereko eri bannayuganda ku kibaddewo njagala okwebaza omukyalo ono nti y'omu ku bantu ababeerawo ne bwe nali mu kkomera y'omu ku bantu be nalaba abankyalirako talina wajja kasente talina kiyeyeeyiya ku kye bayita bafoot soldier abeerawo asenga w'abaana baako ensonga z'oyogera eri bannayuganda mbalamusizza mwenna naddala bannankyukakyuka olwaleero embeera ya ssanyumu wakwate tunafuna ssanyu lyankomeredde naye nga leero embeera ya ssanyumu ebbanga lye tumaze nga tujja wano buli lunaku nga tusaba bail ng'etuumibwa twebaza Katonda wa kisa olwaleero bail etuweereddwa kuba munnaffe muganda waffe Noah Mitala era twebaza mwenna abadde bagoberera ensonga eno abadde bagifollowinga bambi mwebale n'okutusabira batadde esala zammwe mwebale abaweereza ku buyambi mwebale kubanga mumanyi okuyamba bannayuganda bannange mwebale nnyo naffe twerekereza nga tetulina naye ne twerekereza ku lwa bannaffe era twebaza Katonda amasaba tukwebaza webale omulimu obaddengawo okukola eggulire tukwebaza Honorable era tukusabira byolagako byonna Mukama akuteremu naye banampagira bano babanda abajja kuwagira tewali nsonga lwaki tebakuwagira kubanga naawe obaddewo era buli kimu kibaddemu tweyanziza senga w'abaana kankuleke kuba okyakwasaganya emirimu naye nga oyo y'omu ku bantu bendabyeko wano y'omu era ne bwe nali mu kkomera y'omu ku bakyala abankyalira nga talina yadde 10 naye najja nandabako nanga nti Masaba gwoli wange njagala okwebaza akensuso waliwo omuntu gwe mutateekinga nnyo serious omusajja gwe bayita Katongole Julius mumulabanga owokusaaga naye mwebazaako ekintu kimu nti mu bwakatemba bwe nga we mumulaba ye muntu abeerawo buli mu kkomera so ebiseera ebisinga tuleme kulinda bantu kubalako kibi kyereere kubanga ono muganda ffe Noah Mutwe babadde bamuwolezesera wano kitegeeza nti buli omu asobola okutuukawo ate nze nabagamba nti bw'oba oyagala okulaba omuntu wo omulabira mu bizibu kuba wano kumpi olaba naffe abava ewala fe abamu tusula ewala naye tugenda netukola kye netunoonyayo obusente netujja mweba kuba politician this is a challenge to you bwembanga musobola okubeera ano nembeera maloogi gammwe ne mbeera mu mmotoka zammwe ennungi tolina kyofiirwa kujja kuyimira na muganda waffe ono okitegeera abamu mubeerawo wano ffe munnange kyobola nti ffe tukuumye emikwano mu nsi muno tugikuumye not because nti tulina ssente
ffe twamanya nti ffe betuyina ffe tewali muntu mulala asobola tubeererawo okujjako ffe kyobola nti nze munnange bw'akwatibwa naddala nga foot soldier obanga mwana yeeyiya bweyiya bwe mbanga nninamu muwaayo 2 n'endyako 10 kyekyenjawulo nno kye nnina